oba kola otya Donius yakuvuma kiteeka wali eri ne kuba kibooko 2 n'oddamu n'ovuma libateeka nti gwe buli woovuma kibooko za 2 bane guno omulanga gugenda eri buli andaba TikTok simanyi Facebook simanyi YouTube ekkomera lifuuse ekkomera bino byenjogera natuuseeyo I am for the eyewitness witness omulamuzi yabuuzizza Donasiya ebivumo tebibaggwako mwabiwandiika mu dictionary musomako Donasiya embeera yalo tusigira ekifaananyi eriyo yatabadde mu kooti ayagala okumanya biki byonna bye byageze ng'omuntu yabaddeyo abalamuzi bayogedde oluzungu ye wadde obitegeera nagambye omusajja wange ani amuvunulira twatuse okumanya bannange bane guno omulanga gugenda eri buli andaba TikTok simanyi Facebook simanyi YouTube ekkomera lifuuse ekkomera bino byenjogera natuuseeyo I am for the eyewitness witness omulamuzi yabuuzizza Donasiya ebivumo tebibaggwako mwabiwandiika mu dictionary namaze Donasiya n'asirika n'amala n'amubuuza bafollowers ab'amaanyi abo abo abagira bemusanyusa nga muvuma baliwa wano ku kooti nga sibalaba twaka Donasiya yakanudde amaaso sebayiwako Donasiya yakanudde amaaso mu maaso g'omulamuzi omulamuzi yabadde mukambwe nagenza olwa omulamuzi abikkula empapula nagenza olwa ayogera oluzungu the case is nullified nabadde manya tusindise nalufeenya omutima gwanneeregeddewo nga tokategedde yagaye the case is nullified nabadde manyi nalufeenya kaweddemu mwenna n'abaze mulaba tuli mu kooti bwe tuti ne boogera oluzungu ne babuuza Donasiya ebigambo nga taddamu omulamuzi n'amugamba toyanukula tosobola kuddamu oba omanyi bya bivumo bya Luganda ebyoluzungu tobimanyi oluzungu alumanyi Donasiya talina luzungu lwamanyi tamanyimu yadde empeke y'oluzungu twabadde mu kooti nambulidde nga nswadde nga mpeddewo nabadde muyimiridde bwe nti mabega bwe nti nayagadde okuba Donasiya oluyimu mpulukutu agwire omulamuzi bamubuuza ebigambo by'oluzungu tayanukula nze omulamuzi asobola tewabadde wayinza muvunulira looya we gwabaddewo naye ng'omulamuzi ateekwa okuba omulamuzi emisango gino yatunyonyodde nti emisango gino gizze giddiriŋŋanaye Sefuko MC10 oli omulala bangi waliwo bali full figure abalala beyasiba full figure asibye abaana tayagala no sense no tuddeko mu bintu bya mu nsi eyaddala full figure munaye full figure abantu baalina obuyinza full figure leero mukama atukwatiddwa omukisa ne bansanga nga sinywedde njaga onsinga emyaka oli maama wange buli kimu okinsinga ssente bitiibwa na buli kimu nezihiiti naye abantu baalina obuyinza tuve ku bano abanayuganda va ku bano banyumiza ba Amini nze nasoma history ku senior 6 nasoma ku basajja ba Napoleon Bonaparte nasoma ku basajja ba Adolf Hitler nasoma ku ba Mussolini nasoma ku basajja ba Emperor Haile Selassie nasomako mbeera njaga kunnyonoona abasajja baali b'amaanyi ng'ensi batya va ku bannayuganda waliwo abasajja abaali ebweru tuve ku omusajja gwe nkugamba Napoleon Bonaparte genda osome ku byafaayo yeebakanga bwebasi n'aloota ng'alwana n'ensi emuliraanye n'azuukuka n'agamba abajasi be mugyeyo ebikola tugikube n'agenda agikuba n'agisaanyaawo bamubuuza okuba baaki nti ndoose mbakuba naye abasajja abo bonna baggwawo tolinawo okyabalaba woba ogamba nti nno basajja betwogerako ng'ate gwe oli mukazi full figure let me telling you the truth waliwo omukyala baali bamuyita Maria Antoinette yali mukyala wa Prince Louis the 16 yali mu Falansa yali ng'ayambala nika ng'ajambala ku makya
eyo tagiddamu, ssaawa 6 n'ayambala nika endala tagiddamu. Eyo nika eba ewedde ekaddiye. Byonna yabikola. Ku nkomerero ya byonna Marie Antoinette yafa, teri amanyi yadde amalaalo ge gye gali essaawa. Okitegeera? What am I trying for the meaning? Nti full figure byonna bikole. Byonna obikoze naye nze ngamba wandikendezeza ku kasupiidi kasusse. Abantu bangi abaali bakaabiza ku bantu amaziga. Naye ekiseera ne kituuka ebintu ne bikyuka. Full figure nze buno bubaka mbusindika gy'oli. Nkwagala era okimanyi, nkuyita na maama. Leave alone for the politics bikyoyo nonsense wammwe nze sibeera mu kasasiro wammwe wa byabufuzi. Olina ekintu kye wali onkoledde mu bulamu bwange, omenze omuntu ne wankolera akantu nga katini katya. Nkasiima ate tekanva ku mutima. Full figure olina ekintu kye wali onkoledde era okimanyi sigenda kibuulira public woba weerabidde wansanga Nabugabo. Masaka eyo mu nsiko eyo twali mu nsiko. Okimanyi kye wankolera sigenda kukiddamu. Yensonga lwaki nkuwa ogutiibwa ogusembayo era buli wenkulaba ng'owaba kinkakatako okugamba nti mami wange yadde onsinga emyaka naye osusse. Mami abaana bano bali kukaaba. Abamuvuma. No. Full figure. Oyagala kuŋŋamba nti gwe be wali ovumye bo tebamanyi poliisi gye ziri, bo tebalina mitima ginyiiga, tebalina famire zaabwe na baana baabwe, kuba yagamba Pastor Mondo nti oyo Mondo ayinza okupama n'atanyampa. Oyagala kuŋŋamba nti Mondo talina baana, talina bakodomi be, talina bannyazaala. Kyogamba kubanga oluusi osobola ovuma omuntu ye n'akigumira. Naye oli nnyazaala wakiraba abantu kampuni ezimuwa obulango, kati n'abaana bazebba naye waliwo kampuni ezikuwa obulango. Nga bwe bakwogerako ogugambo bwe gutyo kampuni eba tekyasobola kulangisa. Kyogamba bo abataakusiba tebaalina poliisi tebamanyi gye ziri. Kyogamba mu ggwanga lino gwe wekka atuukirira Museveni oyagala kugamba nti abantu abo bonna tebalina maanyi, oba oyagala kugamba kuba tulina abantu bangi nga ne waba tatuukirira Museveni ng'alina amaanyi g'amalala. Okitegeera? Mbadde nkusaba mami weekube bwekubi mu kifuba, weekubeko mu mutima, ojjukiremu be wasobya ne batakola action yonna naye ng'ate nabo baalina obusobozi. Osonyiwe abaana bano. Nasanze MC10 nga zo okweripootinga nga tuvudde mu bulamu buno obw'okusaagirira. 10 ali mu mbeera mbi nnyo, amatama gonna gaagwamu, alina enkompe yenna, obulamu bubi. Enkompe kyeki? Enkompe kwe kubeera nga amatama gaagwa, amaaso gaagwamu ng'okanula bukanuzi maaso. Yiga Sharifu ng'oggyeko miliyoni ennyama amafina ze yaakamuwa, ali mu bulamu bubi. Akadde konna ali ku dduka bamunoonya naye nga gw'ensonga. Donasia yasuze mu kkomera olunaku lwadde lumu naye ekkomera lyamunyize nnyo. Ate Full figure alina obuzibu bwa mulundi gumu. Bw'akukyawa n'aba nga akukyaye tayagala muntu akolagana naawe. Era omuntu akolagana naawe Full figure tufaananya obusungu. Era Full figure omuntu ayinza n'olowooza ye maama wange. Kubanza ate maama wange tasobola ba Full figure. Full figure bw'akukyawa. Nze sikyawala kuba mmanyi w'osiga empalana gy'okungula. Kyosiga ky'okungula. Full figure we yagize kuba Calvin Kayanja yakuba essimu nga baagala otaasa ku Donasia. Full figure yamukubira essimu n'amugamba ndekera Donasia biveemu zino ensonga zifulumemu zindekere kamulageko. Tayagala bw'aba akutta omuntu we mu 5 tayagalayo muntu adde ku sayidi ye amuyambe. Ayagala afe n'omuntu mpaka era kyemmanyi yanyiize nnyo okulaba nga Donasia yavudde mu kkomera. Ekyo nakyo kya bulabe kubanga nze olw'okuba oluzungu luntawanyamu naye presidencing advisor simanyi mirimu ki emituufu gy'aba alina kola. Era singa nsobola advisinga president Uncle Museveni simanyi oba Full figure wamulonda ku bwa presidencing advisor ajje, lwaki tewamulonda ku bwa tiktoking advisor? Kubanga ndaba amaanyi gali ku TikTok.
waliwo kye bayita okwefunuggula. Yeefunuggula. Weewalanga nnyo okwefunuggula obanga okola emirimu gyo. What do I for the meaning? Kyotegeeza. Waliwo eggwanga ebizibu bye lirina eby'amaanyi bye nandisuubidde presidencing advisor okumalirako amaanyi. Abanga byakwatako. N'agamba nti tuli Kampala, lwaki kibuga n'owabula pulezidenti sente mwaziwa baani, lwaki tuli mu nguudo ezifaanana bwe ziti ng'enguudo z'e Kampala mbi nnyo n'okusinga ez'omu byalo betwaleka mu byalo. Omuntu yavanga mu kyalo ajjeko e Kampala agaye nti nange ndiko e Kampala yeekubye n'obufaananyi ajoogemu. Kati tosobola kwekubiza kifaananyi e Kampala. Okitegeera omuntu ajja gamba wabadde luddawa. Abantu ababbi amabaati g'abanaku bagatutte, essente z'omunaku z'omuwa omusolo zoonooneka, amasasi bagadiibuuda, omuntu gwe bandikubye empya afe bamukuba amasasi. Ebyo bye nandisuubidde presidencing advisor okuyamba ensonga ennene. Ebintu ebirina okozesebwa eggwanga bulungi. Bw'oleka mu kitiibwa kye eky'amaanyi n'ofiisi ennene gy'okutte, n'oleka okulwana n'ebizibu eby'amaanyi, n'ojja okwata obuzibu obutini ennyo obuntu mukunja bw'ensobola osolovinga. Do you know nti nze nsobola okuterereza TikTok eyo? Kweri. Kati ate nze abo abaana mbasiba. Mu wiiki egi toddamu kulaba avuma. Buli avuma afuluma bweru. N'agamba nti kanfuluma eno gye batansange. Naye ali ku ground ate era tuziwandiika nti ojja kudda. Amakomera mugoonoona. Muli gafuula kitegeera buno obusonga butono nnyo. Just kuvuma buvuma. Nga woolaba abaana abato basobola okugamba n'amakomera gabbala nti omwana ono muto. Naye yazizza omusango. Oyagala kuŋŋamba musiba n'abakulu. Era omwana omuto balina nakomera lyabwe ery'enjawulo baliyita batya liri mukono baliyita twakulanga balitutiisatiisa olitusibira mu kampiringisa. Okitegeera which for the meaning nti abaana abato baba n'ebibonerezo ebyabwe. Yes, abaana bano basobya, badonasi abasobya n'abalala. Sefuko namulabye yavumye Misa Kisemakula. Mwana oyo avuma. Sefuko oli mukwano gwange era twaliko ab'omukwano. Naye Sefuko bano abantu ababasiba ababateeka mu makomera. Erudda ate mubeebaze eriyo atagenda kusiba. Let me telling you. Sefuko eriyo omuntu atagenda kusiba ajja okukola ekintu ekirala ofe bufi. Masasi gatabuse. Baana mmwe tuyiga envuma. Bana oluusi mujja kundetera ate owagira full figure ate nga sibadde wamuwagira. Muganda wange Misa kibamuvuma. Okay, si Katonda wa kunsi kuno. Si Katonda. Misa si Katonda. Naye kankubuuze Misa kibamuvuma. Ng'osanga abasajja ab'ebitiibwa abalina n'envi abambadde amakanzu abambadde suuti nga bavunnamira Misa beewombeeka bwe bati. Gwate atannakutula andabwe nnya ku kibuga ovume Misa ki. Temulaba nti ate olumu TikTok yonna mugenda gyonoona abantu batuteeke mu kategori emu bamanye nti oyo abo beba ku TikTok kwegamba batuteekawo ffenna tufuuke bamadingo. Taswayo kubikula TikTok ng'ali mu bantu abategeevu n'agibikkula bw'ati tasobola. Ng'okyabikula Sefuko ng'avuma omuntu kati ng'oyo w'ekitiibwa. Simanyi bano bajjaaka n'avuma yavuma Katikkiro yavuma Katikkiro. Ate nno ye Jaaka lwakuba mbaddemu n'ebiri okumpuuba. Ebya Jaaka nja bikwatako. Omanyi nze neebeerera eno mu ghetto. Waliwo ebintu bye saagala nnyo ate simanyi nnyo bintu by'abaasoma mbu tusayininga empapula. Waliwo bye nsobola okwemalira. Ekya Jaaka ate kyo kyagendako ku level endala. Obadde okyawa Sefuko obubaka. Sefuko ojja kufa gwe oyinza oba obulamu bwo tobwetaaga nnyo naye oyinza oba olinayo obwana bwe wazaala nga bukwetaaga okulabako ku ddaddi nga buzannya naye. Maama we ayinza oba akyakwetaaga. Bazadde bo banaye kontenti ono nkibagamba nnyo baganda bange. Abantu mwenna abaafuna zi following nga ziyita mu kuvuma n'okuwemula. Following weemala okujja. Kozesa following eyo nga weeri gikyuse okyuse content. Content oba aba abuze. Oluusi newobba bubbi osobola okgenda n'obba naye nga Katonda omugambye nti Katonda abaana bange enjala ebaluma. Mukyala wange yasuze enjala ate yasuze ayonsa.
n'ogenda n'obba Katonda n'akuyisaawo bulungi, n'obba emmere y'abantu, n'obba ssente z'abantu, Katonda n'akubikka akasubi n'okomawo ng'akimanyi oleetera abaana kyakola ki. Naye ate abaana bwe bamala okulya ne bakkuta ate n'oddayo n'obba, beebo boolaba be bookyerayo ng'abadde nga mubbi lukulwe naye ne bamwokyerayo. Buli wookola ekintu ekibi Katonda n'akubikkako akasubi, kiveemu. Kyesonyiwe. Nze nali ffe twabeeranga eyo bweyogerere oba esitole nali ngikugambyeko. Ffe twalina akabondo kaffe twali abantu 12. Ffe twali bakubi. Twali bakubi.